Mujebaleko gyonna gye mutuusako engalo yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Mbasaasirako mmwe abalina bye muyitamu eby'enjawulo so nga ate mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuzza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakabe enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Manya nze Omumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde olimu okubeera nga ate munnange omissinga out updates yes. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyimbi Costa Teach ate munnange eyafiiridde ku stage bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ate munnange ayimba. Yabadde wakati mu kivvulu n'afa omulundi gumu bagenze omutuusa mu ddwaliro munnange nga Mungu yamujjuludde dda. Tusaba omwoyo gwe Katonda agwumuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abakaaba enganda ssaakaate n'ab'emikwano. So nga ate ebyo tubitadde ku bbali ey'omuyimbi Eddy Kenzo azzeemu okubeera ate nominated mu International Raga and World Music Awards. Ono nno munnange ali mu category y'emu ne Burna Boy owa Nigeria ssaakaate ne Diamond Platnumz owa Tanzania. Era zino empaka zigenda kubeera ate wali mu Kingston mu ggwanga erya Jamaica. Kati nno katusabe Katonda ku luno Eddy Kenzo abeere ng'ate awangula Grammy zaagaana naye era at least omuntu okubeera nominated nakyo si kyangu era kiraga buwanguzi ebiseera ebisinga. Ne oba nga tosobodde kubeera ng'osucceedinga award n'ogitwala naye just okubeera nominated munnange kiraga nti oli recognized era ekintu ky'okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Yes, so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ye Pastor Bujingo avuddeyo wali wakati mu service ate munaye ku Canaan Land n'abaako pastor omu ayogerako alina family alina abaana alina omukyala wabula nga munnange agenda maaso n'okubeera nga ate asiyaga abaana b'abendi. Tamwatudde erinnya wabula bingi nnyo byagenze maaso n'okubeera nga ate ayogerako. Ngenda mukulekerako mu katambi maaso kaawo wabula mu nnaku nga bbiri emabega oba lunaku nga lumu still twabadde disappointed ne pastor omu wano mu kibuga Kampala ng'amannya ge ye Pastor David Kiganda we yavuddeyo mu katambi akamu munnaye n'alabikako ng'agamba abantu nti we bataawo kimu eky'ekkumi bo basuubidde sente banaazijja wakale n'olwekyo n'agamba nti bwe temwagala tukkirize sente kuva mu basiyazi munnange muwe ekimu eky'ekkumi. Kitegeeza nti senga endiga teziwa kimu kya kkumi munnange bayinza otendewalira oba oli awo ne bakkiriza sente z'abasiyazi. Kino nno kirekawa Uganda kirekawo ekkanisa ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga nze nkyali ku lutalo kyembasaba mu birwanyise otherwise teweesiga muntu yenna kaaba omusumba omunnaye naye atendewalira oyinza omuwulira ng'ayogera oba oli awo ye munnaye n'abiwagira. Tekitegeeza nti yategeera ennyo era tekitegeeza nti olw'okuba pasitawo naawe oyina kumugoberera. Bano nabo bantu buntu basobya gwe beeramu n'engeri gy'otegeeramu Katonda wo gwe nga gwe Bayibuli osobola ogyesomera naawe n'otegeera ekituufu kye kino oyawula ekituufu ku kikyamu. Tulekeraawo okugoberera abantu just obugoberezi nga ffe tetutaddemu kutegeera kwaffe. Yesu oli ayinza okuba pasitawo na biki oba sheekiwo naye w'olaba ayina ekkubo lyagendamu eritali ttuufu ate gwe toligenda muggo kola ekyo ekituufu wekiba kyetaagisa kumwesonyiwa yadde abadde pasitawo oba sheekiwo okumala ebbanga mwesonyiwe gwe okole ekintu munnange ekituufu osigale ku Katondawo. Ngenda kuba mbasibula fonna okambalekereko obutambi buno ngene maaso n'okubeera nga ate obwekkaanya. Goodbye for now. Pastor asiyaga abavubuka mu kibuga ayina omukazi ayina n'abaana lwawe batanafumbizaako obange eyo owasaayo nga weetegese omanya product gy'otwala mu kikaakyo. Cast people ogenda okufumbiza muwala wo mu basiyazi oba mutabani wo n'awasaayo ng'otegedde ky'otutte kyova olaba omusiyazi oyo akaddiye nga teri muntu agamba nti awasawuwe yakanya kuvayo n'alaga nti alina omukyala ne boogera ne ku nsonga z'amaka naye be bamanyi kye baliko. Wadde poliisi ya Uganda teri banyega ey'eggulu teryanguzi. Ngambye eki wadde poliisi ya Uganda teri banyega ey'eggulu teryanguzi. Obubina bonna bwe muyuzizza okumala ebbanga muli busanga eyo. Musumba Bugembe yayimba oluyimba edda etangaaza kamera etangaaza kamera oluyimba baluyimba batya
kamera itangaza wali tewajja kubawo okwegaana. Akulira poliisi oweri takumanyi ate si yakulumiriza. Tell us, no, there is nothing like telling. Tojja kwewolereza video yo jajjira bawali ng'oli mu bubi n'otinkuula. Nakyawe ebisiyaga nga bwe nakyawa sitaani kubanga era bya sitaani. Mwababeera ku Kanani, mwababeera ku Soloti, mukyawe ebisiyaga. Nze bapasita n'abavuddeko sikyabakunga. Bapasita nedda sikyabakunga. Omanyi Bayibuli egamba nti ekijjula mu mutima gw'omuntu akamwa ke kyekafulumya. Kakati bapasita abakoogera bamazeemu amaanyi. Ekyo tekigaananga okulokoka. Sitaani ali mu kukozesa abasajja abo ng'abakozesa n'omutima. Kati okubeera mu bulokolo olina bagula buguzi. Bw'oba tona ssente baleke tona ky'obagamba kabazirye. Nkiddemu. Abasumba sikyalina kye mbagamba. Abakoogera batumala. Sitaani abakozeseza n'omutima ogwo. Togaananga okulokoka kubanga owulidde abagwagwa abo. Bangi kati abagenda okwekwasa ekyo. Laba abapasita kye bagambye. Eddiini zonna zivumye ebisiyaga. Laba pasita kye yagambye. Kiri ku ye tekiri ku Yesu era tekiri ku njigiriza ya Bayibuli. Gwe omulokole nywera. Tebakuweereza pasita bye yayogedde n'obiwanyisaamu n'olabanga ebya Yesu. Abaagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo bakyayagala obbagula ne ssente. Era bababuulira bwe mutaabawo essente temuddamu bagaana kulya ssente za bisiyaga. Mweriire. Kano akaseera ke kali bajjajjaffe ke baayogera nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Eryokanga n'etonnya. Kika. Teweekwasa butambi bw'abasumba okulokoka. Kkiriza Yesu. Lye kkubo n'amazima n'obulamu. Bujingo si lye kkubo n'amazima n'obulamu.